bali mukuza abantu ebya badeporting abantu alani ate nonno bakudeporting bakuzije waka bakutwalide mu motoka bakutadde mu nyonyi bakuzi osooka sibwa oyinza n'okumala mu kkomera emyaka egyo. Bulaya is becoming harder. Ate kati kikyali mu America wokka ne UK yakitandise ne Sweden ne baani European Union bonna bakitandise. Kati ogenda mu bulamu bwakudduka nga bw'oli bayinza okuwakala omukisa nti yambala naye nga bw'oli bwe bakutwala. Okimanyi nti nno okuzika eri olina okugula poloti bwe bagenda okuzika. Okuzika wa? Mulimbo ogula space. Space kitegeeza biswaza naye ababitegera bajja bitegera babigugulinga kati ko ebiri ku internet. Basima ekinnya ekiwanvu ne bateekayo kesi esooka ya Mutaawe, ne bateekayo kesi esooka eddako ya William Smith muzungu, ne bateekayo ey'okubiri nti ya linnya ki mu Russia naye nga abadde ne mkuba ku kesi nga 10 ze ziri mu kapoloti akandibadde ka 6x6. This is our home. Tosobola tetuchuzinga kuzaalibwa wano alani sente gye ziri naye kyekyo kyenagambye sente is not everything. Ate olina ng'egyo osobola kikakasa mu Uganda. Tosobola kuba ate kati bambi wano tukuwuliriza nnyo obwavu obwo, but the level of happiness alanda we are having Uganda. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka bwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Kale nyongero banirizaako yonna gye musinzidde okubanga ate mutulabira abantu bange ab'omu America nyongero babuuzaako akensuso bwe nkyazaako omuntu ng'ava wammwe eyo amba mpulira nga nkyazza omuntu wakukaalo kammwe bwe nchwaza ow'e Sweden bampulira nga ab'e Sweden mufunyeemu nnyo naye ndine Mr. Mutaawe olunaku olwaleero era nyongero bategeeza nti sino shoyi so Mr. Mutaawe bwajja oyo omu ku mikwano gyange emitono egyangaira mu America awo nga bwajja mbammanyi nti kakati Mr. Mutaawe amba ntandika okubanga muteekateeka ka space tayinza agenda nga tandabyeko bambi era bw'agenda nga tandabyeko mpulira ddala bubi nnyo era yajja wazi by the way n'olwawo okundabako nengamba Mr. Mutaawe namunyiiza nakolaki bambi ne nangamba alani ndi tight muko naye njafu nebe wamaze n'osindika message nengamba sina kye nakola kubanga oli omu ku bantu bange empaji zange ze nina mu media wano ze ngamba nti wambaawo n'akankutte nkubira ku Mr. Mutaawe ne mami wange Auntie Ruth ne mukubirako nembaga bannange nno wano bintwala waliwo ekiganye era nebaliza Auntie Ruth oyo mpangaliza nnyo mu mbeera nga siri mwavu singa si Auntie Ruth mukyala oyo omulungi studio eno teyandikoleddwa olimba Auntie Ruth oyo alina akasente ke yakwata nampa awamu kasente ako ke kamu ku bwe nayongerezaako okulaba nga ntandika studio alani nga tonnaba nagenda maaso first of all njagala kwebaza kyokola wano studio eno I get emotional ojja kunsonyiwa bwe ndaba omwana nga ggwe ojja kunsonyiwa okuyita omwana kubanga kusingako obukulu naye bwe nzijja mu kifo nga kino ala nendaba nga olina kyokoze
ekyobuvunanyizibwa bwekiti. I get so emotional. I get so simanyi wenyinza kigamba. But it's amazing. It's amazing how mwabaana bwe mutandise okulaba the vision, okulaba twina TV stations. Naye impact Alan Mweje joina ku bantu naddala ab'Ebulaaya. You don't understand. Tosobola gitegeera ojja kunsonyiwa kanteekeko obugalo bindi bwange kuba ntera obutalaba obulungi ate bengetinga watery, sometimes I lose it. But kyengezaako okugamba nti your impact and the fact that you're looking at the vision, a bigger vision of this, I can tell you you're going to go places. Nina abavubuka bemanyi eyo Ebulaaya bayina YouTube channel zaabwe. They never think of this. Lwakuba nti eri ebintu birina engeri gye bikyukamu, YouTube bagiraba as a secondary thing. It's part-time. Tetukitwala ng'ekikulu. Naye the fact that Alan mutunuulira the bigger picture, nokola a studio, which is so impressive. So impressive, Alan. I am so proud of you. I am so proud of you. Era kyemanyi mukyala mutaawe agenda sanyuka. Mukyala mutaawe nali nkolera mu buti eyo era nkyasobola okukolerayo naye muzeeyi wange taata wange Mr. Bakaluba natula wansi ne mubuuza njagala kukolayo studio nangamba Alan tebagamba njagala bagamba ntandise okwagala oba oliawo ng'okyakyoza nangamba kiki weetaaga nangamba nemugamba neetaaga ssente nangamba kati level kuwatuuka teweetaaga ssente emikwano naye omuntu olina osooka n'omulaga wawo otuuse kati mba ndi awo munnange maama wange Ruth oyo nakwata akasente nakampa era nagamba sente za mami Ruth ono since ze nsoose okufuna eriye kanfune ekintu kyenjo zikolamu era nenkwata abasajja bange awo nembakuŋŋaanya nensasula studio eno netandika musajja wange Timo natandika okubeeza embaawo natandika okukola atya naye nyongera obbeebaza nti mbamanyidde akaseera katono famire yo naye temunkoze bubi munkoze obulungi obutagambika ate abantu bange nabo njagala obbategeeza omwami Mr. Mutaawe atudde wano ne mukyala we balina YouTube channel batera okunyumyako ku nsonga ezigenda mu maaso eza family social life economics biki nanyumirwa embaga yammwe ku channel yammwe munange embaga eyo ebadde oba nkugamenta it was something that mukyala wange yagiputtinga together. It's amazing how she put it together. She's a very brilliant woman. Era simanyi namubuuzaako lumuli editor nangamba mbyayigiriza nzekka munanga tabiyiga yekka. Surprisingly YouTube erabika kwabiyiga and she has done a fantastic job. Gwolaba oyo atuula na editing ebintu nimbuuza kati ebiwa biyize ddi nze olw'okuba nina emirimu mingi gye nkola kuddaawo neemoola n'obuntu obwo I'm completely off. But she has done a fantastic job. Gwolaba ya editing gundi yaffe y'embaga and it came out so beautiful. You know, it's amazing. Abakazi bano tuyina engeri gye tubalaba oluusi ne tutabawa so much credit. Naye omukyala oyo w'amaanyi. Naye omukyala w'amaanyi nnyo siyinza namwogerako kintu kirala kyonna. Naye nga kisanyusa nti no yateeka ettaffaali kuno. It's amazing. Woddayo munneebalize. Sisobola butamwe ajja nabbiraba ye mwennyini. Ajja bbiraba. Munneebalize omugambe Aunt Ruth mbambi nasiima. Oyinza okuba gwe tomanyi. Njagala okusiima
ba directors aba Winslow Luxury Apartments nti beebali nnyo beebalire ddala omulimu gwe munkozeemu si mutono wabula ate temwerabira Winslow Luxury Apartments tuli muzongerako ate zinaatera okuba nga tusabuukulula ekipya Haji Bakaluba alina ekintu kye yakoze ku Winslow Allahu Akbar swimming pool kuluna abaagala owuga njagala oyitireyo ko ku Winslow njagala ofuneyo kakadde oyitireyo in fact, twagala na rebranding. We are rebranding it from Winslow to Vegas Luxury Suites. So the essence of it is twagala to creating a Vegas empire. Group of company. Yes, an empire that has a bunch of things that are related together. So because tuli mu industry ne ya okudiringa n'abantu, so tuli rebranding from Winslow Luxury Suites tugenda zituma Vegas Luxury Suites naye nungi Alan ziliko gym ziliko sauna massage nkugambye kyotaga ku sente zosasula room ebirungi byogenda ofunirako tojja kikiriza sauna kweri steam bath ne massage kitegeeza abaana bagenda kutunyiganyiga bulungi baana essaawa yonna bakutunyiganyiga ebinywa bitulumaaluma twagala muva Bulaaya nvudde Bulaaya nzize asigale nga feelinga nga there is no difference nti mbadde Bulaaya ate kati nzize Uganda kati ate mbeera anfufu jangu ku Winslow weebakewo you will feel exactly ngali ya Bulaaya. I promise you that. Wetulaga awo wetulaga. Yes sir. Walungi nnyo. Bane mulinde ku rebrand abalaba Winslow Gentero Balaga bwetegereza mukalangako waliwo party eno nga construction ekyagenda mu maaso kati mulinde ko kingendo Balaga. Mujja tegera nti kuluza ayina abantu be. Ate na Mwami Bakaluba oyo. Haji Bakaluba. Mwami Bakaluba oyo yaji. Oyo Haji gwe mbaliddeko obugagga bwange. Ate otya. Wanga Haji namugamba. Beso. Ayina okunkolamu omulimu era nalandiso namugamba omwaka guno. Oyo bomwesi bako na kumentaringa. He's a very good person. He's a very, very good person. Kubanga ayina niwe abatakuwadde ssente. Amagezi galina ebirowoozo byakuwa social capital gwakuteekamu abantu bakuintroducinga to they can completely change your life. Completely change your life. Yes, Mr. Modern. How is the business? Booming. Towakan, I can't kunyonyole. Ebisera biri. Ngaba customer babulo kundi ebipipipi. Bitega byamwe bena byasimuse. Naye lwaki tiles zamwe temuzipima? Tutali muzikula mbukude byamaji. Naye we Nazula Modern Tiles business etambula. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Ala ne mutero gamba abantu nze teweetaaga nnyo sente. Sente kale ozeetaaga for day-to-day life. But there is nothing important as social capital. Kanku example yamangu. Jona wadde nvuga. Ndi mvaka janse eyo mvuga. Sinnamanya nti waliwo zi kamera ze bateeka ku luguudo. Kakati kajanse awo waliwo ka traffic. Ndaba owa taxi. Salinkiriza avuga. Nengamba owa taxi oba akikoze ate nze nange nsalinkiriza. Kumbe kamera ekolaki. Kati ntuuke kajansi ku round awe wali northern Agitan Express ntuuka awo nsanga abasirikale ayina akapapula kaliko number plate yange aŋŋamba ssebo ozizza omusango nekalakasiza nefudde owakabi mbagambye temumanyira ebiseera byange bangambye ssebo jangu bantutte bandaze kamera nga amazima amatuufu nga nze ali mu nsobi
Nenkonzi bantu teko kamera kuba nabagambye mmwe nonno munegendereze nina balooya munegendereze nabadde mukambwe nnyo Amerika wange ndowooza ndi wakabi nnyo anti sinamanya nti kamera zakoze zankutte munnange bandaga kamera bandaga nti sebo goli mu nsobi konziba asina kyenjogera kuba kamera kyekituufu zakoze zankutte baŋŋamba ekipapula kye nnina okusasula kya kakadde mitwalo 5 ku kakadde sigudde eddalu ate olw'okuba siina drivers license ya wano bazaagalirawo wennyini ntandika okutatama ngamba ate tebatandise kuwandiika kipapula tebaŋambye parking emmotoka naye olw'okuba ninaayo abantu bemmanyi nenkuba essimu eyo yenzija ku kipapula ekyo okitegeera kyeŋŋamba Alan kyekyo kye bayita social capital bambi mumusonyiwe bambi tategedde bambi yakajja ye offense yange esooka ndibandika munnange naye lwa ssimu kyekyo kyenkugambye Alan nti emirundi egisinga sente ozeetaaga mu bulamu zikutambuza zikumakinga your life okubeera better naye social capital ekukyusa obulamu naye Uncle David kankubuuze actually the last time you were here waliwo omuntu eyaŋŋamba ekintu kino yambuuza yalaba shoyo yaliwo eyo wamwe mu America naŋŋamba gamba abantu bonna abava e Bulaya ne bajja ku sheeyo okubanyumiza yaŋŋamba bambuuliza ekibuuzo kino kuba ffe mu America eno gye tuli tetuli baakuvaayo ffe Uganda yatutama tetuli dda bo bagezaako okulaga mutuleete ssente zaffe tuzinvestinga eyo eyo mu Africa Alan eyo ensi yammwe enfu nnyo ffe twajjayo dda abaana baffe tetwagalira ddala bambi abantu amabe Bulaya bakyayira ddala Uganda era eriyo ogwosanga ye takola ki nga yagikoowa Uganda tayagala giwulirako yadde ekigifaako abamu agamba n'okugamba nze singa kyakisonga mama ngakkiriza nandi mugjeeyo ne mama yekka yakyansibya mama yaganira awantu eyo nze baganda bange nabajjayo abaana bange nabajjayo unnamujjayo ng'oli omunene yageza obukyayi naye right now you're one of those few Ugandans that are proud to come back home and you invest here naye nange olwo lwentuka ekiseera nange nentendo walirwa mu mutima neŋŋamba singa omukisa gujja naye bano ba Uncle David bano mbu ne mukwata ssente zammwe ne muzijja eyo ne muzireeta wano ne muinvestinga mwezammwe tezibaluma ekyo bani byebuuza olaba naffe tusetinga zino bizinesi mpolampola n'ojjanga okula mpolampola naye waliwo omuntu ava e Bulaaya n'akubuuza ne mwana Cruise okyakola ki wano e Uganda wano waliwo ki kati aba akyakikuuza n'otula mu ntebe y'ewaka noga naye omusajja oyo alabika abadde mutuufu naye ddala wano waliwo ki musajja oyo aba akyali awo n'owokubiri najja nakubira essimu halo Cruise mwana ava kulaba interview wano ne kansiime naye Cruise mwabali e Uganda sente munazifuna mmwe kati ate obonyume ne Haji Bakaluba nga waliwo akugamba ku ssimu waliwo Haji gyebaleko abamu bankubira Alan gyebaleko nkulaba ne Haji nina plani yange gyenjagala Haji anzimbire nange nembuuza oyo ow'okussimu ne mugamba Uganda nfu nagamba agwe tokyogerako feno watutama nembuuza Haji nemuga Haji abano bagamba Uganda waabatama bano baleeta ssente
bazizze Uganda. Wallahi bintabula. Kati Bikutabula. mwabazireta ne muzizza. Mweki kye mulaba wano. Kuba naffe tuyinza okuba wano. Manyi bw'obeera eno. Obanga omwana ali mu kyalo atamanyi kyalina. Ati bagamba ekintu ky'olina mu ngalo. Kimala kuvaako. Ne olwoka olaba omugaso gwakyo. Abaganda abo balinanga amagezi mangi bayogeranga ebintu. Obiyisaako amaaso n'olowooza nti no tebikola sense naye ekintu ky'olina mu ngalo kimala kuvaako n'olyoka olaba ki omugaso gwakyo. Kanzireyo ku kyobuuziza. Alan, bwe twali tutandika okukola naawe nze naawe nina ekintu kye nayogerera mukyala wange asiiba kinzijukiza. Amazima amatuufu buli muntu yanditambuddeko. Singa ensi eno yalina opportunities buli muntu n'afuna omukisa n'alinnya ku nnyonyi oba ogenze Kenya oba ogenze ewa kituufu buli muntu yanditambuddeko. Naye olaba ebizibu ebiri mu Uganda buli mu nsi waliyo ebizibu byayo. Buli mu nsi tewabaayo akulimba nti eri Matana Gold nti bagaba Matana mubisi gwa njuki like the promised land. Waliyo ebizibu bingi. Kati kankuwa example mukulala. Omukulu aliko kati atabudde buli kimu. Buli kimu kye twali tumanyi bwe twagira ku Obama emirembe gyaliwo buli kino kiri weeyagala otambulanga bw'oyagala. Omwaka guno buuza bannayuganda bameka bagenda okusobola okutambula okudda. What? Omwaka guno gwe tulimu nkugambye bannayuganda basinga be wali olabye abajja bameka bagenda okudda. Nja kudda nze naawe tutuule wano tukyogereko. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Eri embeera egenda ekyuka ate buli bwekyuka tedda mabega ekyuka for the worst. Kyebakyusiza tekiridda. Kidda mabega ne bw'oyeba oyagala otya kasita kiba nga bakitaddewo ne kikola ne bwe kiba kikoze omwaka ate kasita kikola omwaka nga tebakigizeemu ekyo kimanya kigenda kukwatayo. Otegera kye ŋŋamba. Kaakati olw'ensonga ezo Bulaaya eyo lwaki tudda? Kubanga waliwo ekiseera we kigenda otuuka ng'amazima amatuufu tokyasobolayo. Mukyala wange akyogera nnyo ku show yaffe eyo. Channel yamwe bagita batya? Bagita Ugandans in Diaspora. Okay. Ugandans in Diaspora. Naye ku channel yaffe eyo mukyala wange akyogerako nnyo nti waliwo ekiseera we kigenda otuuka nga omubiri gwe tegukyasobola kuhandolinga. Omwana myaka 2, myaka 35 kuva ku 2 paka ku 35 bw'ojja Bulaaya you will like it. Ojja kukola ssente. Kasita oyingira 4 rate yo gy'okolerako etandika okukola ki? Okukkirira. Ate Bulaaya nga tosobola kukola ssente aga Katonda mu ggulu Bulaaya nzibu nnyo. Abantu bangi bagenda ne baddaawo ne bagamba nze njagenda ali mu myaka 5 njagenda nja kukola mu bakadde nja kukola mu kino. Omanyi okukola mu bakadde bwe kukooya. Twagala ssente tutwagala kirakyo. Alani. Olaba wana emirembe gy'olina Alani. Olaba nti osobola okukola podcast bweti. N'okyaza mutaawe ne munyumyamu. Buuza bannayuganda bameka abasobola okufuna time eyo. Time eno gye tulina gy'olaba nti tunyumyamu n'okunyumyamu. Nkwegayiridde tuula obuze bannayuganda bameka abalina obudde obwo. Bw'oba tokooye nti weebase oli ku mulimu. Bw'oba omulimu yeka kutanda obe n'abaana oli n'abaana odduka n'abaana ove eno odde eri Alani obulamu bweri
bw'obanga oli ku ssente nti ngenze kola ssente ojja zikola n'okuzisipendinga ogenda kola ki ogenda zisipendinga naye bw'ogamba nti oyagala bulamu buno bwodda wano n'ogamba nti ngenzeeko ewa mesaki wali ntudde nedde kabiya ndidde ku nkoko oluwombo babuuze bameka ababikola kyova olaba nti otuuka ekiseera katonda ng'abadde akublessinze n'osalawo nti omanyi kanzireko ewaka mbeeko nebyenteekayo bwe mba mbitaddeyo bisobola okundeetera ssente ezo zisobola okundibingisa kubanga tuyina mentality eno twagala gaggawala buli omu alina mentality nti nja gaggawala naye amazima amatuufu teweetaaga bugagga if you can have the basic things in life Alan nga weetuusaako the basic things in life and abaana basoma society eno ina engeri gye tutaddemu nti abaana balina kusomera ku Rohana Viana biki naye nga amazima amatuufu omwana ng'asomedde nze saasomera ku Viana kale Katonda yanyamba nasomera Namugongo naye nga nina abaana be nasoma nabo Jinja College nga nkyasomera mu O level bwe mbatuukako kati ndi Kasasiro ate nga bali mu Uganda wano emmotoka ze bavuga siziina bakola mu gavumenti ba gavumenti obakiza simanyi naye nga nkugambye nina omuvubuka yampita nanga mukulu mutawe jangu kutwala olye ku kyemisana nantwala awo bagita mistiiri I think mistiiri ekyemisana kya mitwalo 15 kyemisana ntuukayo tutudde emmotoka gye yajjiramu emmotoka mwami gashumba mulira bazita mpenkoni simanyi nabwe bazita bulungi naye ndowooza bazita mpenkoni ng'emmotoka agakatonda mpaakinze wani nga nswala naye twasomera Jinja College somero teritegerekeka na kutegerekeka but they are living a good life. My point is if you can have basic things in life your life is okay. Oluusi okugenda e Bulaaya might not mean so much. Ate n'ogenda e Bulaaya life becomes difficult. Kati e Bulaaya wawulidde we badeporting abantu. Bannayuganda juzi baba deporting wano. Baba batuusa awo Entebbe. Ne babulaabunganaako bwe bate. Bannayuganda. Naye ebintu bya ddala. Okudeportinga. Okuzza abantu bali mu bazza. Alan, oli mu nsi ki? No, nze mba mmanyi bya TikTok. Bali kuza abantu mu America obazza wano. Bya ddala. Bane njagala kufunayo gwe bazzizza. Lwakuba nti n'abantu tebasobola kujja ne batuula kuno. Abaaswala. Bali mu kuza abantu ebya ddala. Badeportinga abantu Alani. Ate nonno bakudeportinga bakuzije waka bakutwalidde mu motoka bakutadde mu nyonyi bakuzi osooka sibwa. Osibwa oyinza n'okumala mu kkomera emyaka egyo. Mukomera nawe nedda najja bulungi nempita ku immigration oba nababa bana abajira ku bwato nisagala kulimba nze sirimba siri muntu bakukwata ne bakusiba mu detention center bazita detention center naye in actual sense they are prisons nomala mu emyaka ekikubezawo mu emyaka sinti tebasobola kuza baagala baweze bannayuganda a huge number of Ugandans babakwate babateeke ku nnyonyi babakole ki babazze okitegera kye ngamba so Bulaaya is becoming harder ate kati tekikyali mu America wokka ne UK yakitandise ne Sweden ne baani European Union bonna bakitandise kati ogenda mu bulamu bwakudduka ng'osobola okuba wano Alan n'ogamba kuli mutaawe asafunye kyamisana paayo omutwalo antolaja kugamba obulamu gwe bwoyagala oyinza okuba si bwoyagala naye ate obulamu obw'okudduka bwoyagala nga poliisi ekunoonya katugambe poliisi ya Uganda yekunoonya wano obulamu obwo bwagala kati gwe weewuunye bannayuganda abali e Bulaaya poliisi yeeri si yeya wano kuba wano tebasobola kutrackinga eri okutrackinga tekibawa buzibu kati what would you rather kubeera n'obulamu obwebi nga bakunoonya oli kudduka oba okujja n'obeera awaka okitegeera kye ngamba Alani
sometimes abantu tebababulira bintu bigenda maaso ebintu biri kukyuka tebiri kukyuka ku supidi kati kubyamu akafaananyi bakuyodde bakutadde ku gundi mu detention center ate kati ono omusajja aliko ayina obuzibu duli Obama yatuteekamu in fact Obama oyo yatwonoona nnyo Obama nga bwe bakukwata balina kyateekwa olina okufuna looya n'akutwala mugenda mu kkooti oluusi looya n'asinga omusango kati bwe bakwata n'omukisa gw'okufuna looya tebakyagukuwa baagala kuteeka kweddako nawe mba na green card aba green card kale balina engeri gye bafuna akaleeberezi ne banaba waliwo abafuna asylum kye bayita asylum asylum ofunamu akabeeberezi naye ate nakyo tekikyagaana kati naddala asylum green card nno waakiri naye asylum okujja okukukwata ng'okyali ku asylum simanyi oli mugoba keesi alani kati rayisi America ekyuse ate buli bwekyuka nkugambye buli bwekyuka tedda mabega life is getting difficult ebulaaya eyo abaana bali kudduka oli n'osanga nti nali ku address eri navuddeyo nagenze ku ndala navuddeyo nagenze ku ndala navudde mu state eno nadduse nagenze mu state endala kitegeeza kijja tuuka ekiseera ng'akatabo kaweddeko oddeyo okugira akapapula akatabo akalala nga bwe bagenda okukwasiza abantu bwe batandikiraawo tuddayo mu interview tugiddamu buto omusango gwogwo katugukeberemuko kabasange nga walimu akantu katini bwe kati kewakola mistake oli kweddako kyoyogera nno David kyandiba ekituufu mulamwe mutuufu obulamu bugenda bukyuka teweeyibaala nti oyina akatabo ka myaka emeka kaba usually ka myaka 10 ndowooza myaka 10 yajiba 10 kitegeeza osobola okuvuga emyaka 10 ne kuddako omuntu nga wa kibiina kyekimu n'agamba naawe yafuna akatabo twagala kuddamu anko olwo wavumavuma ddala abantu ene Kampala era ntera okugamba bannayuganda tobaninga bridges bagamba amadaala g'olinnya ate tomala n'ogatema akatabo wako kabweddeko ebintu bigenda bikyuka Alan munnanga ate ekizibu kye bannayuganda kye tusanga nti tetuwa abantu bano abatannajja tetubabuulira kituufu bambi kati oli n'atuuka eri n'atomera bantu batunze assets zaabwe bantu bavuddewo amataka bagatunze ate nono kankubuulira ekizibu Alan ekirala ekiriwo bwe bakwata tibakutte tebakuwa opportunity kuddawo kale kanku example emirundi egisinga raids ezo zuulira raid ze bakola raid eyo eyinza okujja ne bakusanga ewawaka bajja saawa 10-11 ez'okumakya ng'owakava mu tulo ne bakonkona oggulawo olowooza oggulira ki bantu bategeevu kumba oggulira ki poliisi nga bw'oli bayinza okuwakala omukisa nti yambala naye nga bw'oli bwe bakutwala tebanzikiriza kukola kasente kangaawo nsindikireko abantu bange abali ewaka edda sebo nga bw'oli Alan bwe bakuteeka kweddako olwo watusiibudde ebintu wabitunze watugambye baganda bange nze maze ekiwedde otukabiza amaziga wakweyagwe tukusiibula mwana kyakabi kisima kyokka nze gwolaba nze ovumyevumye ba Alan obayisizaamu eggaali naye ate kanjogere kino ate kiri controversial even though ebyo gyebiri I still encourage people okujja e Bulaaya kubanga omukisa gwo Alan Katonda yekka yagumanyi nina abavubuka bemmanyi bajjako e Bulaaya baneebuzaako balina ebintu bye baneebuzaako era ebyo bikwatagana n'ebyo naye muvubuka nga bambi talina kiddako actually so si babiri bawerako munnange bafuna dde obutuuze
ate ono aliko kati naye tamu ye yasooka baba wadda kyokka weewuunye waliyo abantu bannayuganda abamu abaliyo bambi ng'ate bamaze emyaka egisukka mu 23 nga tebatuukanga ku gundi eyo kyengezaako okugamba nti wadde gyebiri omukisa ogwo tomanya katonda gwagenda kuteekamu kyova olaba ngamba nti yes gyebiri naye omukisa bwe guba guzze gutwale naye embeera ekyuseemu alani nabeera ndani mbawulira abantu bange abeera nekiwulira kitokota ate nekyageze London wakiwulidde nti kati buli baaba wange emyaka 5 notandika okukola ku butuuze oba ebigiddeko kati myaka 10 okutandika okulowooza okugira obutuuze bwayo luli 5 ojja n'ogiraawo neweeyiya mu myaka 5 oba otandise okukikola ki okitandikako kati 10 kati Alani olina emyaka 3 kale katugamba owezeza 35 mu myaka 10 oli ku 3 owezeza 45 bw'ojjukira okufuna obutuuze bw'ofuna obutuuze bw'otandika okufuna opportunities mwana ngo okyeyi oli kudduka opportunities zofuna sizezimu n'ez'omutuuze kati oli mwana mu 5 lw'otandika ofuna kind of an opportunity wotandikira zifuna nti zizze nzikozese ziweeyo emyaka emirala nga 5 ku 10 oyingidde 5 mu 5 ogenda livinga bulamu ki buli bwotandika okukola sente mu myaka 5 mu 5 Alan si kyekimu ng'omwana eyazikoze mu 38 gwata myaka 5 nga gakuyiseemu gwolowooza embeera eba ekyuse kyengezaako okugamba Alan ate si discouraging abantu bambi saagala bantu balowooze nti sibaagala bajje Bulaaya no bw'ofuna omukisa jangu kuba omukisa gwo Katonda yekka yagukola ki yagumanyi naye manya nti bw'ojja ebintu byakyuka abantu baleme kumanya bino ebiri ku surface ebintu byakyukira ddala nnyo bukyanga omwami ono ajja taamu yasooka ebintu byakyukira ddala ate tebisobola kuddayo nga bwe byali abantu baavuma nnyo Obama tiyayamba abantu naye abajjira ku mulembe gwa Obama abasinga bajja kubuulira nti Obama yali musajja mulungi Obama oyo yali musajja mulungi nalabye abasajja nga beekalaka London eyo mbu bagende batwala emirimu gyaffe bagende kale olaba nga bw'oyogedde wano Mr. Mtawe nti oba oli awo wakoowa Uganda era tojagala naye wali otudde kaawo n'okubyamu akaseera ako olina okudda ate kankubulire kino nno okudda obulungi nno leka nkubulire kino naye okuddira ku pandagaali kankubulire kino mwami Alan abantu balina mentality nti Uganda nfu Uganda bakozesa ekigambo Uganda is bleeding kakati ekizibu kye tulina tulaba nnyo internet luge mazima we watch a lot of YouTube, we watch a lot of these things and a lot of these things abantu bye bateekayo byebya mirundi ebiri either kiba kyamasanyu oba kiba kyannaku okay mu nsi the whole world ekintu ekyennaku ekintu ekyokuvuma ekintu ekivoola kitambula nnyo okusinga ekintu ekyaki ekintu ekyamasanyu yes byombi babiteekayo ojja kulaba sections ng'olaba abaana bali ku simanyi roast and simanyi wine roast and rhymes n'otunula n'ogamba bannange ne bino biri e Uganda blankets and wine naye okimanyi ebyo tebitambula nnyo nga Bobby Wine nga waliwo ekiguddewo oba kibadde ku government ekya government kitambula nnyo there is a reason why ono bamubyeko ettaka
ono bamubye ettaka kati ate kale nyumba bagimenye ettaka lyange balitutte obwana bwange ezze neyola abantu bonna ne bajja mu ntobazi bitambula nnyo. There's a reason why algorithm zino oluusi buli abantu bwe balaba ennaku eyo algorithm pushinga nnyo ebintu bwe bityo kati buli bwe bipushinga jjukira naffe betufiidingako kati twerabira ebirungi ebitonotono ne tukuliriza ebinene amine bino ebibi ne tubimaking okufaanana obulungi. America eyo waliwo lwe wabaayo okwekalakaasa gavumenti nekwata abasirikale nebateeka ku nguudo ne bakuba abantu kibooko genda ogugulinge ku YouTube bannayuganda ababeera e Bulaaya eyo nga baagalayo naye bwe bakuba kibooko wano bannayuganda nga wano boogererawo bubi. Otegera kye ŋŋamba eno nsi yaffe twagala tetwagala baatuzaalira wano okitegeera pozi nga bakuzaalira no matter the leader no matter the what ate ntera okugamba abantu we are Ugandans time buli kimu kiina omutendera gwakyo bino byonna weebiri wabaawo ebitagenda bulungi maybe ebigenda obulungi ebitagenda bulungi gavumenti erina byekola ebirungi erina ebibi byekola era manya abantu bajja kukomentinga nti birungi ki naye bw'otunuulira waliwo obutonotono naye bw'oba butono gye biri go ge mazima whether you want to accept it or not. Zino ze bayita batya? Modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne dizayini yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Yagambye erigwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'obanga ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeera buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaaki y'Abakatuliki okkiira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe z'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 29 oba noti 700 39 02 11 oba plus nyanya 74 72 31 81 64 nkugambye tulina ne CCTV coverage wifi coverage internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayereere. There are certain little good things, there are certain bad things. Those are given. Just like in the US. Waliwo ebirungi, waliwo n'ebiki. N'ebibi. Ne government ena byereze government ya empya ena ebirungi byereze ena n'ebibi. And you have to live with them. You just have to figure out how you can live with them. Naye bw'obeera eri no bashinga Uganda. Okay, kale. Yes, twetaaga enkyukakyukana biki whatever tubyetaaga but this is our home. Tosobola tetuchoosing kuzaalibwa wano Alani. We don't choose to here. Siberangako mu lubuto lwa mange neŋŋamba zenjagala kuba mu America Katonda ayina ensonga lwaki twazaalibwa wano kitegeeza kitukakatako okumakinga sure nti ensi yaffe tufuna engeri gye tugikola ki gye tugiyamba ekole ki eveeyo okitegeera kye ŋŋamba Alan waliwo kintu kye bayita social contract so nonkyogerako nnyo social contract kitegeeza nti you didn't choose where you are naye gye wazaalibwa norms zaabwe beliefs zaabwe ebintu bye bakkiririzaamu biki somehow olw'okuba wazaalibwa eyo you have to abide by them. Tochoose nga tosigwa weekera ku machano ogamba nti baganda bange nze njagala muganda wange ono simwagala tomumuzaala. Katonda bw'atyo yakikola. Kati toyina kudda eri ate novoola ekintu Katonda kye yakuteekamu. Kola ky'osobola to make sure that it becomes what? Better.
better for you, better for your children, better for other people who are coming along. Okitegera ate ananka kwa example nze mpa abantu emirimu abantu bangi no wano ene wano abantu bangi bempa emirimu omwezi nempeereza akasente akabasasula omusaala ne bankubira essimu ne baŋŋamba kulu mutaawe weebale naye omanya obulamu bwenkyusiza ku musaala ogwo anana teziba na sente nnyingi $100 $200 oli nakubira nagamba kulu mutaawe tomanyi kyonkoledde leka n'ekyo nakubira omukozi wo nagamba munange nafiiriddwa n'okwata $50 n'omugamba naye genda muziike making sure ne maama mu kyalo omugulirayo gomasi. Think about that, the impact it makes. Naye kati nobeera muna Uganda nogamba nze mwantama Uganda yantama sagala ina mukwano gwange yankubira emabega kawe essimu nangamba Alan, yes sir, njagala owulire ekigambo kino. I'm an American. Abange ndi mu America. Uganda sigimanyi sibeeranga nayokko. Ne mugamba ogambye otya nangamba akatabo kange kaakano kasoma katya Alan. Ne mugamba kasoma kyoli mu America. Nangamba akatabo ke Uganda simanyi kali. Nangamba okay Uganda simanje kala kali. Ne mugamba okay. So katoli mu America nine mukwano gwange Derek wa radio ali UK yangamba Alan simanyi Uganda sijiwulirangako simanyi obamu erina ku nsi ki ndi British. I don't know when I'm coming back to Uganda. Simanyi. Ne mugamba Derek munange ngera kera ku macyankulabe ng'oli wano. Nedda tekigenda kubaawo ekyo. Nedda abo balimba nze ndowooza abo balimba naye ate babeera n'ensonga zaabwe ziyinza okuba genuine. Oli n'abanga katugambe yafuna bad experience. Nina omuntu gwe manyi mu US bambi yafuna bad experience. Wano waliwo obutemu brother nabiki something happened. Kati ye trauma eyo gye yafuna yagamba it's understandable. It's understandable nti you know naye nze kyentera okugamba abantu nti as bad as it sounds nti kya happening wano it can happen in eri ate probability yok happening eri ate nayo weeri yinza obutaba the same as here but nayo weeri kati tosobola kwerabira wammwe tosobola Anani ne bwembanga musula mu kasiisira jjajjaawo ng'asula mu kasiisira mu kyalo kyammwe yeeka ky'olina okukola is kukola ky'osobola nga Katonda akuwadde obusobozi oddeyo akasiisira ako okafuula ennyumba oba okafuula bazita golofa golofa kalina kafuule kalina obeeko ky'okyusizza as opposed to okuyimirira n'ogamba nze bantama bannayuganda bantama babbi bakola biki no generalizing Uganda yonna n'ofuula nti babbi abo bolaba babbi tebagala kati fenga tubeerayo kankubuuze. Yes sir. Uncle David, as a Ugandan American, do you feel proud harvesting your money or investing your money in Uganda? Absolutely. I feel so proud. Nkugambye Alani, every month sigenda kwogera sente zempeereza nimpeereza sente ezisasula abakozi employees every month, and the fact that it changes their life, it makes them better, is just satisfying. Toina abantu bokyose wamwe waka obulamu bwabwe sina bantu bange, their employees bakozesa nti kunimira kukola biki, they do a bunch of things, and every month ku musaala ogwange gwenfuna ogulinga omutonotono eri ntoolako nembasasula.
and I change their lives every single month. Kiki ekiyinza okusinga ekyo? What can you do to, like, kuba ne bw'obeera Bulaaya eyo, let's say obeera Bulaaya, Katonda akublessings, olina ssente, olina family, ozimbye amayumba, okoze biki, everything. Then what? Then what? Ndi mu nyumba yange. Then what? Mu America. We are judged by the impact we put on the community. We are judged. Your legacy, olimanyikibwa ku impact gye wakola ku nsi kuno. Si ku ggwe kye wakola ku ggwe kye weesanyusa. Okitegeera? Bw'oba osoma ebitabo abasajja abali legendary. Abasajja abo, they did things not for themselves. They did things for the community. Kati eri Bulaaya abasinga, they can afford anything. Here people may not. You putting up something here. A school, a hospital, shopping center, something. Employ them. No chete chirungi, no chikuba wano, plan no chikuba wano. Employ those Ugandans and see the impact you create. Alan, tell him muntu afa n'ayagala erinnya lye ligende mu ttaka naye. Era oyagala erinnya lyo balyogereko ng'okoze eki, ng'ofudde, si bwe kiri? Bagambe Alan oyo yakola bannange YouTube gye yakola. Alan abantu be yakyazanga. Abantu be yakyusa obulamu. Naye gwe just imagining you've done nothing okujjako okwesanyusa, which is okay because life is about you being happy. But the impact joins okuteeka ku bantu, especially here. In fact, speaking of which, era nina ne mboze endala gye ngenda okwogerako naawe. Nze ne mukyala wange tuyina ambition eyamba abaana abalema. Nakugambako ndowooza. We've always wanted okuyamba abaana abalema. Kuba we believe omwana omulema, naddala omwana omulema nga yazaalibwa mulema. Si va ku accident, kale nabo baana obuzibu, naye omwana yazaalibwa mulema. Teyayagala. Si ye yakera ku makya n'agamba njagala kuzaalibwa mulema. Naye yazaalibwa nga mulema. Omwana ng'oyo ali mu family njavu. Weereza akasente, kaweereze Alan, mugambe Alan, waliwo omwana gwe ndabye, mulabye ku YouTube, kuba ennaku zino kwe bali ku Facebook kwani. Kwata emitwalo 42 agende bamugulira akagaali. Alan, mmanyi tosobola kwata sente ezo n'ozirya. Era ogenda kakwata, wali kale oyinza ogenda ne bahoze, ne mugenda ne kamera ne mukifilminga, which is okay. Naye at the end of the day, omuntu oli impact gy'okoze erisigala ku nsi kuno nga tekuhontinga naye esigala n'erinnya lyeryo. As opposed ogamba nti Uganda yantama, kati yakutama n'abantu bayo bakutama, kati n'omwana omulema oyo yakutama. Chichi woman, modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Oli yaŋŋamba naŋŋamba kweyo issue yennyini waliwo yanyumiza naŋŋamba ffenna twagala okukomawo ewaka era ffenna tumanyi kye tuyitamu nga tuli ku Bulaaya. Oli naŋŋamba ne Alan amazima gali nti Bannayuganda bangi bazimbye amayumba amalungi ku Bulaaya kuno. Naye gwe olowooza tebayita bantu ko simanyi housewarming, tebabayita konze babayita. Naŋŋamba wali olabyeko housewarming y'ennyumba mu America ng'etrendinga nti Omunnayuganda ayingira ennyumba. Konze eyo mbadde sinnagirawanga tulaba nko Bannayuganda balina mamotoka malungi gagulana mitwalo golooza buli Munnayuganda ali mu America oba e London afuna ssente entono. Konze nedda. Naŋŋamba lwaki Abannayuganda bwe badde ewaka oli n'agula emmotoka ya bukadde 600 lwaki bw'agiselebratingira ewaka olaba nga abantu bonna community yonna
emusanyukirako tetugaana mulimu n'abawulira obubi. Of course. Lwaki omuntu azimba ennyumba ennungi e Kampala ne waba tamanyikiddwa nga talina linnya naye n'ayita abantu kyangu nnyo musanga nga atrendinga. Lwaki omwana wano e Kampala ne oba boyfriend amusurprisinze ng'amuwadde Vanguard 20 oba 2017 lwaki kitrendinga naye Bulaaya nga tuvuga zi Range Rover naye nga tezi essanyu eriwulirika nga olina ekintu ky'okoledde ewaka ng'okicelebratinga n'abantu b'ewaka liveeko lyo ddala lyanjawulo muuko. Kati nina mukwano gwange omulala alina hotel nungi nnyo abeera Bulaaya eyo yaŋŋamba abiraba ku kamera n'agamba okimanyi mbeera eno era ndani nendaba ku kamera nga abantu bakoze bu birthday mu garden ya hotel yange nendaba abantu nga bali awo basanyuka n'aŋŋamba naye nga basasudde but the way I feel happy nga abantu bali mu kwenjoyinga ekifo kyange n'aŋŋamba naye gwe okimanyi mpita wano bannayuganda wano ewange wano mu Lujja buli omu n'akuwa reason eyo lwaki tasobola kujja naye ng'okoze ekintu kirungi ne weegomba ka moment koga singa Mr. Mutawa asobodde najja kale balabako ku kino kinnakoze n'ogula emmotoka ennungi e Bulaaya n'ogikubirako Mr. Mutawa mukwano gw'ekifaananyi n'oga owaayi David emmotoka ogirabye David naga it's a nice one kale nadda ku kiddako n'ogiraga Alan Cruise e Uganda n'akugamba ya Allah mukabanga mulungi eyo modoki nga 2025 kati kanjikulage gwe soko ndagene mabega nagamba batoyine essanyu lyowulira nogamba banisinga nsojje tuuse waka nenjevugirako ewaka kati kyoyogera bw'okyogera kimekinga sense. I think it's very true kubanga the level of loneliness gye tuyina Bulaaya nini abantu bali so lonely naye ate structure bwete bwe bagikola nti family dekane family just mikwano mitono but Alan buza akuba na Uganda bakoze emikolo e Bulaaya eyo twakola omukolo nze mukyala wange nga twanticipate nga tugenda yita abantu abasukka mu 2 nga tetusabye ekintu kyonna twasaba sente ki abatuwa out of goodwill because they know ngenda spending a sente nyingi but tuyina emikwano ng'obadde obumanyi nti gundi nagendako ewuwe nsuubira najja ku ssaawa esembayo abantu 2 bye twali tusuubira twabasala paka 2 ndowooza 13 12 abatuuka okujja meaning abantu 7 batuwa reason munnange enkyankola nakoze ekiro nkooye nina omwana ayina kagundi enkya nene Uganda bibaayo sinti tebibaayo naye emirundi emeka Alan gy'oyise ku mukolo wane e Uganda ng'oyitawo buyisi guli awo n'otasanga abantu nga bali bwe bati ate nga basanyufu bonna nga balidde kati think about a situation like that the level of happiness gye tuba mubwavu tuli baavu mu Uganda sijja gamba nti no tuli bagagganyo but the level of happiness gye tuyina the quality of life gye tulivinga is 10 times better than the quality of sente gye ziri naye kyekyo kyenagambye sente is not everything ate olina ng'egyo osobola kikakasa mu Uganda tosobola kuba ate kati bambi wano tukuwuliriza nnyo obwavu obwo but the level of happiness Alan we have in Uganda nina mikwano gyange bagisooka ne bagamba naye mutaawe Uganda gy'olaga teweekengeramu nengamba ate nekengere ki it is home amazima amatuufu it is a home Alan ng'olaba oli omutima gwagambisa nti ogenda Uganda ogenda kukola naye mwe ki kyemwagala e Uganda
The truth is this is ate you would rather come home, enjoy this place than okuza mu coffin. Because oyagala toyagala bagenda kusitola bakujeyo. Pozi gama wago. Okimanyi nti no okuzika eriyo inogula poloti we bagenda kuzika. Okuzika wa? Mulimbo. Elite bazimba maka. Olaba no tuzimba nti bakuzise mabega w'ennyumba yo. Baina kuzimba kye bayita cemetery, which is a limbo. Poloti we bagenda okuzika mulimbo. Famire yegula. Oyino jigula. Ate togula nti kataka kano. Ogula space. Space kitegeeza. Biswaza naye. Aba bitegera baja bitegera babi googlinga kati ko ebiri ku internet. Bakwata case. Oba ono muzungu, oba oli mu Latina, oba oli mu Portuguese. Ofudde wagula space. Ne basima ekinya tebasima 6. Wano tusima 6 by whatever. Basima ekinya ekiwanvu. Ne batekayo case esooka ya mtawe. Ne batekayo case esooka eddako ya William Smith muzungu. Ne batekayo eyokubiri nti ya linyachi mu Russia naye nga badde mama. Ne mkuba ku case nga 10 ze ziri mu kapoloti akandi badde ka 6 by 6. Nti bojo kugamba nti nze okungubalira omuntu wange olinga akungubalira abantu abalala 10 be bapanze bwe bati nga atenda bawolosi zino gondi mabo ze bateekako nga kuliko ekifaananyi irusobola okiteekako tikigana era bwogenda mu cemeteries ezimu osanga oyinza osanga ka space kamu kaliko obuntu nga buna butaano ekyo kitegeeza kubeera ettaka cemetery tebasobola kuzika walala okujjako cemetery era abasinga babooca nze mbadde manyi be baziika e Bulaaya nti yes cemetery weeri bagamba bugambi nti gundi yafudde nga bagenda basima mu cemetery ne bakuteekayo nga bakuteekayo babateekayo bangi 10 stacked kitegeeza babawo olunaku gavumenti yabawo olunaku lwegenda obbasaayo mwenna olinde banno babaseeyo bateekayo bwe bazze okuteekayo omulala bakibikkako tokiraba era bwe baba bazika amazinundi egisinga muba muvuddewo temubaayo nga olaba bino betubeerayo ne bateekayo omuntu ne tubeerawo ne bateekako emitayimbwa ne bayiwako enkuto ne tulyoka tuvaawo kuba balina okustakingako ne babikkawo ko temporarily tewali baziika omu kizibu kati ate be baziika omu ng'olina ssente ng'olina ssente ezizo nti nze saagala. That's why wama ne family ne webangagga etya mu America bamutikka ne bamuzza kuba wano kyova olaba nti home ngezaako bire bimu biswaza saagala byogera kubanga abantu bwe babiwulira bayinza okugamba nti nzimukira wano ku internet naye again biswaza I wouldn't want to say some of these things, but the point jengezaako gamba I'm trying to emphasize it. This is home. This is home. You toinayo ndala. You can make the other one your home. It doesn't techichusa nyo. This is still your home. Tewa choosing kuzalibwa nga mna Uganda. So you're better off coming back home when you can. Let me ask you, Mr. David. Yes, sir. Oyina omwana. Yeah. Owobuwala. Ndabe ennaku zino atandise okukula kati. Kakati oli muzadde. Kyemanyi olina abazadde abalala mu diaspora batulaba. Yes. We are talking about coming back home. N'okwongera okuinvesting ewaka. True. Muyigiriza muti abaana bammwe okubaagaza Uganda because bano abaana betuli mu kwogerako these are kids that have been raised in America. Some of them have never come here. Abamu abazadde babe baakoowa omwana n'okumubuuza mami what is in Uganda tayagala kumanya bw'aleeta wano omwana amugamba mami I don't want to go back home era naye tamuzza kubanga Gideon said I never liked Uganda, he never liked Uganda. And you know when he says something you know my son when he says something that's what he wants. Kakati abaana bamugezezzaako mutya okubaagazisa ebujjajja abaana abange personally mbazza summer holiday most of the time bwe mba nsobola mbasitula ne mbazza bwe mba nsobola ne mbaleka nayo ne babeerayo emyezi ng'egyo
tekiriko kubagaininga. Eh? Tekiriko nze daddy I can't eat posho. This is your home again. Muwala wo omuleta. Nabeera ne myezi ng'esatu. Randy Jana ye n'atuulako lwana oli mulaba ali kubuulira. Ogenda e Uganda teeka and it's non-negotiable. Tekirimu nti obuzibu bwe tusanze generation gye tulimu omwana tumuwe beetu ne tunegotiatinga bambi oyagala kujja. Do you want to come? Do you want to travel with us to Uganda? Nze ndi musajja Munnayuganda, ndi musajja Muganda. Gwe omwana negotiation wakati wange naawe ntono nnyo. Eri mbali mu bazungu, muli mu bazungu. Nekitegeeza ki? Wava mu ntumbwe zange. Mwana akulidde mu culture ndala. Naye wava mu ntumbwe zange. Bazungu batugamba abaana bamwe mulina oteesa nabo. Kudiru ki? Mu maka gange? Gide uwo. Ugogoteeseze uwo. Naye ng'okyali mugange. There is no kuteesa. Funa engeri gy'oweesootinga naye kino kye kigenda okukolebwa. That is, we are Baganda, we are Ugandans, and this is how we do things. Kati obuzibu bwe tusanze titukopye nnyo ki abazungu. Ate ne twerabira nti bweri yeki. Yewaabwe. Ye culture yaabwe. Yewe, Kati neweesanga omwana gwe wandikuziza mu mpisa n'akula n'oweeyagala kubanga omwana omukuziza mu mpisa zaffe. Kuba we have a certain way gye tudiringa n'abaana here in Uganda. Omwana ate n'akula nga n'afuuka ow'obuvunaanyizibwa. Kyova olaba nti bwe tugezaako okkopa ebyali osanga omwana n'akula n'ayiga emize gy'eri n'osanga omwana ng'ali mu njaga. Omwana tayagala kusoma kuba eri bamuwe beetu. Toyagala kusoma. Si buli omuntu alina osoma. It's okay. Life can go on. Nosanga omwana wa Munnayuganda ng'akutte ekkubo mu butuufu ly'otandiyagadde. Naye omwana mukuze as a Ugandan. Omwana tosobola kuba nti n'obeera waka tukola mirimu. As who? Ewaani. Olina okukola emirimu bw'oba toyagala. I have an option of bringing you back here. I do. Wadde wazaalibwa eri. No. Saakuzaala ate kufuga nze. That is not how things are done. I was inspired by Mr. Erinnya ligenze omwami yakola BBC gwe nasembye okukyazaako. Mr. Kayiira. Yes. Mr. Kayiira namusanze ku faamu ye ye Bombo. I think alina second born we oba third. So ali 15 16. So nabadde mubuuza akoze ku BBC ebbanga ddene so n'aflyinga n'akomawo back here home. So mu bigambo byetwanyumiza off camera nga mubuuza wakonvinsinga otya omwana wo owa 16 15 okujja wano e Uganda kozi yangamba omwana we yali akola is it Newcastle? So ne mubuuza wakonvinsinga otya omwana wo okujja okubeera e Kampala. Ngamba nedda. Abadde ajjanga nakola faamu so ne mugamba ngenda Kampala kutula ku faamu yange. Nangamba can I come with you? Namugamba yes. Omwana bwe yatuuka wano omwana n'alaalira. Tayagala kuddayo. Namugamba let's stay here. I'm going to do digital marketing. But I'll do it ku here. Farm. Kariba je. Eri akola digital marketing ku Newcastle. Timu y'omupiira. Namugamba let me Dad, I think I'll do digital marketing for our farm. Mbuza yakyejjiramu mugundi ye nangamba oba wetaaga lunaku omukyaze omubuuza how he made this decision naye bw'oba osobola wuyo oyogera naye. Oh wow. And I talked to the boy and the boy was like coming to Uganda is the best thing that has happened to me. Yes. My cousin tusharinga erinnya lyerimu yazaalibwa eri. My cousin brother, first cousin, bebaita first cousin, yazaalibwa eyo. Bukyanga jja wano taddangayo.
yagana yagamba nope, I'm not going back there. So bwolaba ate abantu ne bakikuliriza nti nate eri then tunano gama, you know, it is what it is. Kuba tulina choices ng'abantu, but this is home. This is home, Alan. You can't change that. Esi mukasya kano kankwanjulira mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. So bannange, Yes, sir. byonna ndowooza nga tubyogera. Yes, sir. Omuntu mu bumpimpi ompadde ensonga lwaki omuntu tulina okujjukira ewaka. Yes. Yes, Alan, this is home. Alan, the kankubulire ne bwoba ogezaako okwebuzaabuza ne bw'obeera in denial nti nze era Uganda era nze bannange enguudo mbi tebalina malwaliro, ababeerayo nga babeerayo bo nga tebafa. Yes, bafa, okay, kale waliwo era abafa ne Bulaaya bafa. My point being, this is home. Kitukakatako as Ugandans who have gotten an opportunity to invest back, to see the best we can of making things better here. Yes? Kuba, okay, government has its responsibilities. Tetujigana. Eyinza okuba tekola responsibilities zayo nga bayina zikola. We don't also refute that. Nigwe bw'obanga oyinakyo oyinza okugattako. Why not? Nakunyumizaako Alani omukyala ayina truck ey'obugaali bw'abaana abalema. Simanyi oba namukunyumizaako. Naye nga bwabumulemesa okubuleeta olwa bureaucracy. Okitegeera eri wano nti there are certain things ebiyinza okulemesa okukola ebintu ebimu. But if you can ng'olina akasente okukinvestinga, why not? Buleete yamba abaana bubawe for free. Yali abuleeta nga agenda bubawera bwereere. Hey, government neteekawo okawo embeera. Si government. Wabaawo abaagala ekifunamu. Bo nga baagala kibeere gundi. Anti be representing a government. Kyobola nti emirundi egisinga abantu abo bayinza okugivugumaganya because of their selfish motives. Naye nga the intent sirowoozanga ng'obuyina n'oyita mu mitendera oba omunene n'agamba nti oyamba abantu n'atagamba nti buleete. Sirowooza. The people that want to give back to where they came from. Yes. Era yeyo sentiment eyo gye balina nti nze Uganda yantama, nze nedda Uganda, abantu be Uganda tombuulira. Oyina agamba ne bwe tu investinga, ne bwe tugezaako okutereeza, ne bwe okolayo kikifa. Era kantwala omukisa guno era n'okugamba gavumenti nti abaagala okuzza ebintu eno to make our people better. Tuli bangi. I know of so many people who want to bring stuff back here, invest back here, put things that can help banansi abali wansi. But the environment gye ba creating, ate it's government nti yeju creating. Bantu kinoomu in different offices be bayinza okuteekawo embeera eyo. And yet, if you put things like that, promote the government, ate erinnya lya Uganda as a country litutumuka nnyo omuntu n'abanga n'abazungu abandiyagadde okujja eno ne batalaba kifaananyi kibi naye balaba n'ekiki n'ekirungi. Okitegeera kye ngamba nti I wish there was that way how gye bayinza okutuwa an opportunity abantu abali eri abaagala okuinvestinga tax holidays. Mpuli abawa tax holidays abazungu, abayindi, abachina ne bamuwa tax holiday nti tosasula musolo. Ali muna Uganda njagala zimbe ekizimbe ekyamaanyi kati goyina plan y'eddwaliro. Yes. Gye wandaga egundi waliwa ekangulumira. Yes. N'ozisanga oli mune bate bakudaaza. Ne bakuteekako embeera eyo. Kyovula Abannayuganda they are right okubeera mad, okunyiga okugamba nti come on nze sidda Uganda. They have a reason. But if we can root out
corruption, root out things ebiyinza okuba nga bilemesa bannayuganda okudda okuinvestinga. This country is blessed, Alan. This country is blessed. Ettaka omusana ogwo ogulaba gubuzeeko abali Bulaaya bali mu sama kati babuzeeko basama yeeyo bajagala okusinga eyawano. Omusana guli tosobola gubeera mu dakiika 5. Ng'ate ndaba abantu bakuba enduulu bagamba sama. Anti tujagala kuba tetuva mu winter. Naye nga gwase ne gulisa 100 degrees. Tosobola obeera wabweru. Olaba mukono guno ne gumyukirira. That is how bad. Wakina ke Dubai? Nagenda ke Dubai. Ogumanya ogwe Dubai ogwo. Mutosobola okubeera mu dakiika ezo. Esaati etonnya bweti n'etonnya bweti. Exactly. Noloza bakuyiridde amazzi. N'emirundi emeka gy'otambula wano ku street ye Uganda nga weeyagala. Nga weeyagala nga kolabanga akasana akangi. It's the best eri kye twetaaga. Summertime. Nga tulinga ke batupimiddeko obupimizi. Kachigero. The weather. Enkuba lwetonnye. Etonnya kati yakakya musana. Eriyo kisanga. My point being, it's blessed. We are so much blessed, and I wish the government etuwa opportunity eyo okuba nti no tusobola okudda ne tuyamba abantu baffe eno. Okitegeera. So kansubire nti bawuliriza betogera. Bawulidde. Ate tetuyogera mu mutima mubi. Balaba. Yadde mu byogedde, byonna mu byogedde. Nze sijja kudda. Naye yes. Ku last. Yes sir. Badda nze nange nalina ku senga wange. Yali yalayira ntalidda. Yes. Kati adda. Ero mala nodda. Akakajanja kagwawo. Ate we kagwerawo. Olaba bano bannina abaana. Bakuze bagenze mu college. Abaana abo bagenda mu college emirundi egisinga tebagala kudda waka. Kati hagwe ne baawo oba gwe ne mukyalawo mwetunuulira. Abaana abaali babagamba nze era abaana bange bazaalira Bulaaya tebasobola kudda bagenze kyekiddako. Wotandika okugamba kangendeko e Uganda ndabe ku maama. Olaba kyokka omaze ebbanga kati bw'otuuka wano n'otandika okutunuula wano noga siina wensula buli kimu kya bbeeyi naye walina opportunity ezimba akayumba nojja n'osula mu kayumbako. Nze sikyasula mu woteeri. Kyekinsanzisa ssente okugenda mu woteeri nga nina wensula. Jjukira be nagamba abantu tuzimba apartment tozimba mayumba ga waka. Ne bayomba ne ku internet awo ne balaba ku TikTok bakutematema bayogera ebigambo wonna nga gwatambula nalaba obusungu bw'abana Uganda n'engana y'abana Uganda nabo bayogera bwatyo banyiga mangu. Naye kati gwe weewuunya Alani kati ekinzimbye ennyumba ennene kyaki mbeerawo omwezi gumu ebiri nsobola okubeera mu apartment nvaako ki waliwo gwe nawulira ng'agamba era bw'obeera mu apartment n'obeera n'emikolo ogenda kuba n'emikolo emeka. Olina abaana bameka abo? Olina abaana abawala abaana 10 buli mwaka olina omukolo gw'ogenda okukola? Nedda, oyinza okuba n'omwana omu. Kale katugamba omwana oyo waali osobola ennaku zino bapangisa ebifo n'opangisa ekifo n'ogenda n'okoleramu omukolo teri kyovaako. My point being, anyway, back to circle back. This is home, Alan. This is home. Come back home. If you can, come back home. Come back home. Ebintu bebiterera eri. Nfunye obutuuze, nfunye nsobola okutambula. Come back home. Wow. Thank you so much, Mr. Mtawe David. Yes, sir. Yes, sir. We don't take your time for granted. Thank you. Ate buli lw'okoma mu America n'ojja n'otubuuzaako. Amen. Omulundi omulala Mr. Mtawe gwali mu kkomawo ndowooza tugenda kuba ate ku Winslow. Yes. Nga tulaba ate ekintu bwe kigenda okutokota kitokota. Kubanga tugenda kuteeka wali vibe nga y'amaanyi ngenda kubeerawo nze ganze agenda obeera kalabalaba w'omukolo.
nze MC w'omukolo bwewadde bajja kumbuuza ebirala edda naye nze MC w'ogwo omukolo nga tuggulawo mugenda kulaba ekintu ekyenjawulo drone camera zigenda kuba zitambulira waggulu mbadde ndi mu nteekateeka ziraba omukolo ogwo mbadde njagala ngulage live ku YouTube sekina mbuzibu mukama wange tujja kukola enteekateeka naye nali agaddeko abantu ab'ebulaaya bagulabe live era bwe kyetaagisa ku YouTube as apartments simanyi wenyuza zikwetinga omwami bakalo bazikoze bulungi nnyo swimming pool kaneme kusosootola masavu ng'ate gajja so mulinde tugenda mu mwezi gwa kumeka most likely omwezi ogujja nga gugwako guba tegu at least the beginning of August yes so bana emweteeketeeke mulabe Haji Bakaluba omulimu ate omulala gwakoze kigenda kuba kirungi nnyo nali agadde abantu abagenda obeera live nali agadde okistreaminga platforms zange zonna Facebook YouTube TikTok mwenna mubeere nga mutulaba butereevu kintu kibeere nga kirungi tugenda kukola enteekateeka egenda kuba nnungi nnyo the new look of Winslow batugambye egenda kukyuka efuuke we are rebranding it we are moving from Winslow to Vegas Luxury Suites wow kintu kigenda kuba kirungi nnyo naye teweerabira yitawo eriawo galuga tulina section eyaggwa osoyitawoko ne weebakawoko n'osulawoko ne obeerawoko ne famire kifo kirungi nnyo wasirifu wali ku mazzi webakanga owulira eri amazzi kabreeze ako obulamu bulungi nnyo kola ku ssente weeyagale thank you so much Mr. David neyanza neyanze I don't take your time naye thank you for this thank you this is nkyayongera kuba nange njagala ate Ronaldo nadda ngogamba ne cruise kitwala kyokola kintu kino I think I need hey nange I like the soundproof I like Amatala and soundproof tena bulungi ya buli ajja wano agamba kirungi kyokka ate munaye tekinnaba but it's beautiful nkyayisa oluseke vision already weri nkyayisa oluseke ndabe nti ekintu kino kiggwa ne mama Alima yansiimye waliwo ebitaala ebyo bw'ogenda mu studios ezo gwewakola ku TV weebale nnyo ebitaala ebyo byenjagala bikuba n'obanga n'ekisiikirize ky'omuntu okinoonya nga tokiraba kati awo we tulaga abali mu America bagambe bonna batuusiza obubaka thank you so much Cruise exclusive gwe mukutu saagala kubanga ate nsukka kwa olunaku lwairo for now muse bulungi mweraba amina thank you so much zino ze bayita batya modern tiles onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne dizayini yazo yanjawulo nnyo funa modern tiles onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo kino kye kifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2 sitting room modern kitchen dining closet nga z'obulungi ssaako toilet n'ebinaabiro ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator wifi ne DSTV ssaako ne laundry services tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate Garuga Entebbe n'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola otukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2 wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 726 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty
ngagambye erigwa ayagala ennyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'obanga ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeera buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaaki y'Abakatuliki okkiira ku St. Kizito Lwanga Road bw'otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 29 oba nooti 700 39 02 11 oba plus 4 74 72 31 81 64 nkugambye tulina ne CCTV coverage wifi coverage internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayereere esimu kasiakano kankwanjulya emamiga gyekisi abakola emiramu education gagesi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga